Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye bannange abalungi abatulaba mikwano twatambudde dda obudde ne butambulira ddala surprise ya leero yanjawulo mukko munnange mbanyumiza story nyina omuntu omu yakeera nankubira essimu nga bwolaba munaye abantu ebazze naguli nakubira essimu shifanze nze Rebecca shifanze gundi ono munnange oli ng'akeera nkubira essimu omukyala ng'akaaba amaziga mayitirivu nnyo ku ssimu ng'akaaba ekyaddako ng'omukyala mugamba okke shifansaba kulaba nzikiriza nkusinkane bimanyi nga bwe mujja mukola munaye nga nzikiriza omukazi okusinkana kati mpa omukazi appointment ne mugamba n'ekifo we tuba twesanga bwe namuwa appointment ne mugamba mukwano jangu ssaawa bwe ziti nga bonagamba omuntu jangu ssaawa 6 omukyala yatuuka ssaawa 10 nze zigenda owera 6 7 8 mulinda simulaba nkuba ku ssimu simufuna takwata n'endowooza abivuddeko neŋŋenda mu mirimu gyange nenvaawo we twalina osisinkana mba ndi awo ng'atuuka ng'abakozi bankubira nti bannange wano omuntu gwadde olina osisinkana nga mulina appointment ate amaze najja konzokke nti naye mu kujja azze abadde yakatubuuza mujebaleko biki kandekeko ko wano omwana ngene nfuneko byenfuna nyina eddagala lyenjagala ng'omwana ssenyiga ng'omukyala tebansuulira omwana ng'alekawo n'akapapula kuliko endagiriro kwaliko erinnya naŋŋaayi n'alekako n'ennamba y'essimu mbu tunoonye naŋŋaayi n'atulagirira endagiriro n'ennamba y'essimu mbu ye taata w'omwana kati ne neebuuza lwaki waba ye taata w'omwana lwaki amuwaffe tukole ki tumunoonye kati kwegamba leero surprise ya leero oba njiyite surprise kati munnange nga nkuba ku nnamba y'essimu sorry sirisa omwana jasi munnange ng'atulekerawo baaga eno ng'atulekerawo ne bebi oyo gwe mulaba banaye nga bitusobera nga ngamba ntandikiddewa nasooka ne reportinga mu b'amateeka nti banaye bansuulidde omwana bwe mala okweripootinga nga nkuba ku nnamba nasooka kuba ku nnamba ennamba ng'eyitamu ne tupulaninga n'abantu bange mugwe kapiisi kapeeke ne ŋŋamba munnange ne ŋŋamba kankole ki kankube ku nnamba bwe nakuba ku nnamba gye baalekako nga nnimba omwami gisebo gyebaleko ye gwe naŋŋaayimbweye ne mugamba naye nyina surprise yo wano nyina package nyina ebirabo byo bye bampa kale nzize mubuzaabuza mu ngeri bw'etyo bya package bya surprise bya birabo ne mugamba nti njagala kukuleetera birabo byo so kati eno njiyita surprise tuzze ku surprisinga omwami oyo kubanga bandekera omwana oyo nange nga sikola ki so ne tutandika onoonyereza bwe tutyo kitutta I think it's now 2 days ziweze ennaku 2 so twatambudde dda obudde buzibye wano waliwo abatulaba mbabuuzizza nti banaye mumpe endagiriro ntuuse ku kitundu baŋŋambye ntuuke wano naŋŋaayi abeerawa good enough tugenza otutuuka nga babasinga bamanyi who is naŋŋaayi nembuuza lwaki ye naŋŋaayi ne baŋŋamba hize Mugisu from Mbale eno gye tuzze yasengayo busenzi naye yava Bugisu eno Mbale so kati tuukeyo mutusabire baaga gyempeesa era bwe bati we bagindekera baaga eno ngenda okutunulamu nga mulimu bugoye bwa mwana abakazi beekaza kati tuli mu kukkirira naye nga tukkirira surprise naye ya bizibu so munnange njagala mbuuza omukyala tayogedde nange tayimu gye namuwa jje teyajja daba ate bwe kyajja bubi ne kinkwata ng'ate nange nnyinako ogenda mu field that day so come with me tunoonye naŋŋaayi bandagiridde bayitawo kabasooke bayitewo muyitewo bambi naŋŋaayi mugambye abeera wali kwene nnyumba gye ndaba kale mwebale so baŋŋambye naŋŋaayi abeera eno bannange nze simanyize bannange oba kati kino nkiyite ki ono bebi talinga myezi 3 ena. Bambi kisweeti
munenga bamutusuulira bebi ono gwe mulaba eno kati twandituuseyo tutya so tuleese surprise bwe twamugambye tumuleetedde ebirabo tumuleetedde ebirabo tuleese surprise gyali mulowooza gyali naye namugambye tuleeta birabo surprise kati of course nanzikiriza abeeno gyebaleko ssebo kale ssebo nkwagalamu bannaaye tommanyi nga wandabawa mbadde nsaba nti ojje wano tunyumye ssebo gwe mwami naŋŋaayi nsaba tuyogereko ssebo gyebaleko ssebo anti nakubidde negamba nyina surprise yo nyina ebirabo surprise packages nombuuza gwaniko nze nga ba surprise bantuma butumi nange era ye kamera eyo njagala eyatutumye abeere sure nti kituufu twatuuse surprise tugireese yessebo ate nga nze nsuubirira ndi ku muntu mutuufu kituufu yenze so balina ebirabo byo bye bampitisse ebimu bikyalina mu mmotoka njirese wali waggulu anti ekkubo nga ttono nga sobola ani abikutisse munaye omwagalwawo yantisse ebirabo byo akwagala nnyo naŋŋamba nkuleetere ku birabo nandiyagadde omulabako oyagala omulabeko eyatutumye badde njagala mulabako anti byaŋŋambye nze nkuleetera ebirabo oyinza obutasobola mulabako ndowooza nga tumaliriza eyo ndowooza tunaamukubira ku ssimu naye njagadde nkulabe nkweyanjulire nakugambye nze shifa neetikka birabo neetikka surprise so tujja eri omuntu ne tumukubako surprise nga tamanyi kati mbadde nsaba nkuleetera ebirabo tekirina buzibu namuno mulimu ebirabo byo kasabibanga ti muno mulimu ebirabo byo kwata wana anti package yo temuli nkubyo enkubyo kyeki muyinza okubaamu eno mugemera wala kyeki kale mulimi olwangu mundu nga tuvudde eri yonna gye tuvudde tomanye muyinza okubaamu munna nga tuvudde eri yonna gye tuvudde tukwete balugera kiri mutto kimanyibwa nnyini kyo kati kiki kino kirimu birabo byo yinza osumululako ku kazipo tekikkirizibwa lindako anti ogambye kiri mutto kimanyibwa nnyini kyo kati kandeete surprise endala ey'ebirabo kale esebo bannaye oleeta ekirabo kyaffe awo bampe ekirabo gift sorry kiki kirabo kyo ekyali kirabo kyo kino ekituufu ekiriwo omwana ono otyo nabadde gyendi nina omuntu eyankubira essimu nga ndabye nga nkola emirimu gyange nankubira essimu naŋŋamba shifa ntera olaba nga okola emirimu musituleko kaakati girobeera nesooka onyumiza emboozi kaakati yenaggwera we naasinzira wenasinziira okusitula kati omuntu oyo yaŋŋamba ayagala kujja mbuuliremu alina ebimutawaanya n'akaabiranga ku ssimu yange n'akaaba kitutte wiiki nga 3 ng'akaabira ku ssimu yange so esimu akaaba kale nga mbuulira alina ebimusumbuwa kati nga kyekyo kyoba otuukako kyentuukako sorry kati we namugamba tusinkane tayimu gye twali tuteesezza tusinkane si gye yajja kati ate agenda okujja nga we namugambye okunsanga nvuddewo kati waliwo abantu bange we yajja owulira nga bakozi bange so bwe yajja bwe yatuukawo ngenda okugira bwe bati ku ssimu nga baŋŋamba omukyala atugambye agenda kugula ddagala omwana mulwadde ssenyiga era nga bw'omulaba bambi nti omwana ssenyiga amuluma so
mbwagenda agula eddagala bamulagire ewali kiriniki ne bamulagirira otyo okumaliriza bagenda okunkubira nga baŋŋamba twalinze dda wano omuntu yaleese dda wano omwana ali mu kaaba n'ebbaaga saawa eweze ennamba yagambye anoonya eddagala tannadda ngenda okudda ekiro ng'omwana akyaliwo omukyala teyakomawo mpaka kati n'essimu gye yankubirako teyaliiko n'alekawo akapapula nga kaliko naŋŋaayi nti gwe taata woono omwana sorry enjala erabika emuluma bambi nti gwe taata woono omwana nga kuliko akapapula nga kuliko ennamba yo naye n'otamala era bikola wakyama anti wuliriza nga kuliko erinnya naŋŋaayi n'endagiriro gy'obeera n'ennamba y'essimu nengenda ne reportinga ku poliisi etulinaanyaawo okusinziira ku kitundu bwe ne reportinga senyiga amuluma bwe ne reportinga poliisi era tebasobola kumusigaza nti omuleke ku poliisi kuba muto giringa myezi oba 3 naye n'otannyonnyola nnyo kumalayo nkyakunnyonnyola so kati nange kwekukubira nti wulira kwekukubira essimu nenkugambe bye nakugambye nti nyina ebirabo byo nyina surprise nsebo nja kusinkana byenzize nkwetolooza yeno surprise oguba omupango ogungubuuse ate omupango ogungubuuse ate soka ojjo yimirire ompulirize yimirira kaakati omukyala ng'ataddeko endagiriro shifa onansonyiwa kubira omwami we bamuyita naŋŋaayi oba naŋŋaayi Patrick era kantu nekatwalayo ku poliisi ne reportinga nanteekako ennamba yo ey'essimu ne gy'obeera kyova olaba bwe nakubidde nkakase nti nkuleetera birabo onaabaawo saatawaanye kubuuza ndagiriro ebibadde ono yo n'omwana ono bebi bange nedda sooka ojja owulirize bannaaye kati ate anti sooka ojja owulirize sigenda nno vaawo wano sigenda vaawo ssebo kati nzije eyo gye tuba twogerera noonye walala wa sebo jasi jangu nkwatireko andaba eri ntisirabayo kkubo naye ndabayo ennyumba endala sebo naŋŋaayi mumulengera yeeyongedde wala bannaaye omuntu anti yeeyongera eyo nakkuba akabazi bannaaye kati nkole nti sorry empewo enfuuwa senyiga nene ennyumba yennyini eringa nti si waabeera alabika oba yatuseetinze oba golabayo ebintu mu nnyumba ayinza oba mupaka siwuuyo obusimanya naŋŋaayi yava Mbaale kati ennyumba ekulabikira nga omuntu abeeramu makeebase kaswiti eyo ennyumba tendabikira nga muntu abeerayo oli otya mwana gwe oli otya naŋŋaayi omumanyi abeerawa naŋŋaayi abeerawa abeera mmanga mumumanyi bulungi oli otya mukwano naŋŋaayi abeerawa omulengeddeko gy'oyise tumunoonya omulabyeko tomulabye naye ng'abeerawa olaba afubutuka eyo omanyiyo naŋŋaayi gy'abeera oba tugenda otulage obadde olagawa olina by'ogenda okukola obadde ogenda kukola ki kuzannya oba ogenda zannya tusooke tugende omperekere tulabe ewa naŋŋaayi ekitegeeza wano si wuwe ova lya ffene akambe ate akambe okatwalawo ozannya n'akambe oyagala kutema banno tunula eno tulabe kankalabe kati ozannya n'akambe osala kigogo maama we anaabikkiriza naye gye tulaga nga ndaba teri nnyumba uwa anti sooka ojje ondeka ate nze nkooye ogambye nga wa
eyo wansi Kyali mu kisenyi wali ku mu kisenyi ayaya nze ntiddeyo mwana gwe bannange togenda nyeri ogenda kumpi nze ntidde gwe totyayo bane nze ntidde natambudde ddankooye banna omanyi ndaba wala ate bebi empewo emufuuwa kansooke bamuzze mu mmotoka tolaba ng'ate ndaba tetutuuka ate natetuuka tunaatera ate ng'oŋŋambye embwa erigwa nti olaba kumpi wali eri ng'okkiridde okuva mu kali akati awo okati ova mwaka akali n'ogenda n'okyama wali kyokka agambye embwa akati mbu ate amaliza agamba kasita ova mu kati kali n'okyama jangu kale tugende bannange kansooke ntwale bebi mu mmotoka empewo emufuuwa n'enjala emuluma bamuwe bboto bannaaye toyinza tambaala muntu mpaka mu lusaalu eyo kyokka bwe twamugambye wamma mbu nno tumuleetera ebirabo n'atulimba mbwera mu nsanze waka ewange n'ateekawo ssebo n'abatulagirira mbwe yabeera awo kyokka si waabeera kati mukwano wazza gwaki swiiti sorry bana esenyiga ali ku mwana sorry hawi singa bannange abatulaba tujja kwongerezaako olulala but for now nsaba mbasiibule nyongera obbajjukiza nti Hypex Studios kuba ebifaananyi ebirungi ne videos gwe wenna ateekateeka omukolo ate nga enamba ziri ku screen beekwate tojja kwejjusa ate nga Bunga Comfy Homes yebase nabo beekwate gwe wenna mukwano ajje Uganda okuwummulako oba oli within the country enamba ziri ku screen weekwate ababunga Comfy Homes tojja kwejjusa ofune woowummulirako naye nga omanyi kyebase ekibadde kimukaabya tulo kubanga tesimukaabi sorry kati okyagenza ozannya naye omanyi omukulu olaba bwe yatuteze ennyumba temuli bintu tewali naggalawo teryaliwo bane omusajja muyaayi yatwekengedde ate ebyenfuna abyagala naye akasooka atula wanje yaddukawa omukono guno sorry webake sorry mwalimu asulamu Richard yali asula omwo n'agenda ewwa kati yamanyi gyasula kati mbu Richard yamanyi gyasula omwana ngambye Richard yamanyi gyasula mbu yali asulamu n'adduka bane bye kamutwale mubike yebake tujja batubongerezaako ebisingako awo oyo tugenda munoonya tugenda giving up obudde buzibye naye nga mweraba for now bye kale nezaayo akambeeka tozannya nako genda fumita banno soko okatwale obudde buzibye maama we ajja kanoonya nga takalaba see you. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate